ono ye wolokoso mu weekend taxi mwongera okutegeeza nti ugenda maaso n'okwera ng'osubscribinga ku YouTube channel zaffe ojja kubeera ng'ofuna updates nyingi nnyo. Radio Simba TV ejja kubeera ng'okuupdatinga ku bikwatagana n'obulwadde buno. Bokati TV genda ogisubscribingeko gw'atannaba ne Kakalam Times oba downloading app ya Afcloud gwe munaffe ali mpozi mu diaspora obeere mpozi ng'ate otugoberera bulungi nnyo ne ku mukutu ogwa www.radiosimba.ug ojja kubeera mpozi ng'ate otufunira ddala bulungi nnyo. Katuje okay, tongere kubuza kwera jaso kwatengo tumbu de mpologo berunje jedembe tuchagira maso course ne program ulokosa machago na kurwalero ndawoza ne wandera katukwatewo nga tukyali mu bufu bwebumu era bw'okufirwa sako n'okufiirizibwa ekirwadde kino ekimanyidwa nga coronavirus byekyaleeseewo wano webasabira musabire n'omuyimbi munnayuganda munnaffe amanyidwa nga Edrisa Musuuza aka Erikenzo. Erikenzo bwe twogereranga ku ssaawa eno tali mu ggwanga lyattu Uganda era ng'ali mu ggwanga erimanyiddwa nga erya France. Wabula nzikiriza nti ngenda okugamba ebigambo bino nga bwenna at least mubadde muwulira sako n'okulaba ebiranga ekivulu ky'omuyimbi eno Erikenzo ekimanyiddwa nga Erikenzo Festival. Bambi ekivulu ekibadde kirina okukwata nga kibeerawo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwa March ekkololo wali Airstrip. Kale nno nga bwe mbagambye nti mumusabire kuba kyayitamu kyekino kyageza kubate nga akutegeeza wano. Abali ku Radio Simba program omwe namba agalanyo nga bwe mumanyi nti twafunye ekizibu storm eyagwiridde ensi yonna banti etuusira okututuusa mu mbeera mwe tuli olwaleero kyanaku nnyo naye ffe ng'abakkiriza tulina okukkiriza nti Mukama yasinga okumanya. So ngenda kubaako obugambo bwenjogera butonotono most especially nga nzizaamu abawagizi bange amaanyi abali so disappointed nga nange bwe disappointed. Okusinziira ku Erikenzo agamba nti ali mu nyiike y'amaanyi nnyo olw'ensonga nti omukulembeze w'egganga President Museveni bw'atyo yasazeewo ebifo nga bambi byonna eby'olukale omuli amabaala omuli amakanisa mizikiti gattako ne wategekebwa ebivulu bisooke biggalwewo n'amasomero okusobola okubeera mpozi nga batangira ekirwadde kino kubeera mpozi nga akawuka kano kubeera nga kaspreadinga kaleme kubeera mpozi nga ate kalwaza bannayuganda. Wabula okusinza ku Erikenzo agamba nti era mubutuufu ekintu kiba tekiwoomya nakabululu. Show yaffe etubadde twesunze show yaffe tutaddemu ssente empitirivu ssente mwakwesonda nga bamumanyi grant twatuuse ku kino kyetwatuuseeko it's unbelievable naye nga bamumanyi nti Mukama yasinga okumanya Mukama yeesigaliza amaanyi ge Mukama yenanyini byonna Mukama ye Katonda w'eggulu ate n'ensi Mukama bw'atyo bwe yageze ate fe abakkiriza we believe nti Mukama tagera kibi. Okusinziira ku Erikenzo ensi mwali nti kati mbagategeeza ko tirali mu France sako ne kyeyakakola ebbanga ettono nnyo emabega kaawo nga we yakuba sho oba oliawo yaleeta abantu sako n'okuŋŋaana abantu abayitirivu kino kitegeeza nti yasisinkana abantu bangi oba oliawo bootamanyi nti oba oliawo ekirwadde kino ekya COVID-19 oba akawuka kano aka COVID-19 akaleeta ekirwadde ekimanyirwa nga coronavirus tuba oliawo kyabawere badda era bangi balowooza nti ne Erikenzo ono naye ayinza okuba nga gyali eyo yasibiddwa mu karantini omwana tuono naye tamanyi status ye kale nga tuliza okuba nga tuli eno nga tulina muntu kudda naye nga naye ali awo kyamuwere badda. Bangi nga bakaaba abamu bali worried wedda abantu banoonyaako family bantu wedda banchekingako ab'enjawulo okulaba oba I'm doing okay. I'm here to let you know my people that I'm doing fine. I'm okay kubanga nze ndi survivor and hustler. I believe nti mu nsi eno Mukama mweyambisizaamu bingi so I believe nti na kino kijja kuggwa naye kyetusinga okubanga twebaliza Mukama kwe kutuwa obulamu kati bw'aba Mukama tumwebaliza okutuwa obulamu naffe kennyini tulina okubukuuma. So I believe nti ekirwadde kino ekyatuguddemu ekya coronavirus ezo zonna nteeka za Mukama yamanyi ekiri kya planning ahead omulimu gwaffe kusaba nakwekuuma kubeera balamu. Ekisingira ddala obukulu si kujja kusanyuka mu bivvulu bino naye ekisingira ddala obukulu kusanyukira ddala nga tuli balamu ng'era tulina essanyu ery'enkizo omunda nga si byakudda okugezaako bugeza. So nzikiriziganya n'enteekateeka yasaliddwawo omukulembeze okuba nti nno tusitopinga ebivvulu bino oba festival yaffe twali twesunza okukamala tusobole okuba nga ate tuba balamu kubanga safety first bwe tuba abalamu buli kimu kiba kijja kusoboka.
okusinziira mpozi ku bategesi abasinga ab'ebivulu ng'omuntu yenna bw'obadde owulira ebivulu bya Eddie Kenzo n'ennanga gy'abadde alanga abadde mutuufu ng'ayiyeewo omubiri era nga mutuufu sente z'ataddemu nnyingi okusinziira nga bw'annyonnyola wano n'okufiirizibwa kwafunye. Nze ng'omuyimbi nanyigiriziddwa nnyo kubanga mbadde ntaddemu ssente nnyingi nnyo era munsabire nnyo kubanga mabanja mangi ge tulimu akotadde n'abantu abadde ba service providers abadde bataddemu ssente zaabwe ez'enjawulo sponsors ab'enjawulo begamba tuli mu buzibu bw'amaanyi nnyo. Eddie Kenzo agamba nti alina essuubi nti obaoliawo nga ennaku z'omwezi 32 ezagambiddwa Pulezidenti Museveni nga ziweddeko obaoliawo Sheno yandiddamu okuba ate ng'agikola wabula ye nga waali agamba nti ali mu buzibu bw'amaanyi nnyo era ngawe bagambye nti musigale nga mumusabira naye bw'abagambira nti musigale ewaka abasabe nga muli balamu bakira. Kiriziganye nange nti Sheno tugenda kugikola ati tugenda kukola Sheno nga yabyafaayo tugenda kudabolinga amaanyi getubale tugenda tugisaddemu tulina believe nti ate this time around it's going to be even much better because now we have enough time ahead of us so we are going to prepare ourselves. Nti tubale tulina ba international artists bangi betwabuukinze naye ng'olaba nabo bali mu kutagaanyizibwa ennyonyi babadde bamba kansolinzi okujja bangi lwansonga ya airport zonna ze shutdown n'obulamu bwabwe nabo batya kwegamba mukama yasinga okumanya so we are going to have much better entertainment this time around. Just kyetulina okusaba kuba balamu nsaba mwekuume tugondere amateeka so tujja kugikola so munyambe musigale waka. Okusinziira ku Eddie Kenzo akutegeeza nti tamanyi bw'agenda kukola leeso eno kubanga okimanyi bulungi nti abayimbi babeera n'amaloboozi tebatera na kubeera mpozi nga bakola emirimu emirala era bw'oba tewali kuyimba bagenda kusiba waka nga beebase nga bw'akutegeeza wano. Deeti eryeddako bw'enaaba etuuse ate tulabe ekyokukola so temufaayo bantu bange stress nyingi banakwebaka essaawa eno ndina mulumu yange badde neebaseeyo kubanga bino ebintu I'm speechless honestly speaking but still I have faith and happy we are having a break so that we can be alive. Kiyamba nnyo I'll keep on sleeping every time I have a time kweganga bwe nfuna akadde nja kwebaka banga ndoza option gyenyina essaawa eno sina maanyi gakola kintu kyonna I'm down tutaddemu ssente nyingi nnyo. Eddie Kenzo agamba nti newankubadde ali mu mbeera bw'eti yukuwete ng'alina enyiika ekika ekyawaggulu nnyo abula mulimu n'alina ekirowoozo nti obuulya waliwo abantu abali mu kusanyukira ekizibu kino kye yabaddemu nga wamma gwe bali mu kubiyingizamu bya politikisi kale bw'atyo n'awulira enyiika ng'emutta. Kyenjagala okwogerako kintu ekikwatagana n'abantu abacelebrating failures z'abanaabwe. Buli muntu yenna ng'oliyo ng'ojubilating failure yange olwaleero muganda wange kyose nga kinkungula you live what is so one day one time leero kiri wange enkya kiyinza okuba owuwo abanjagala mbagalaza nnyo abatanjagala mbagaliza nnyo kubanga buli muntu aba ne choice ye oba kubanga tonjagala si musango gwo is a choice kuba ne bw'oyagala gye bali thank buli muntu alina omuntu gw'ayagala mu nsi so I thank God for that mwebeereremu mubeereyo nga muli bantu balamu mweyagale. Abalala be bantu abali influenced by politics ndaba politics mungi simanyi show ya gavumenti simanyi project z'abaani my friend this is my show this is my festival okubanga tuleetawo enkyukakyuka mu entertainment ate development bino byekola. Okusinziira ku Eddie Kenzo agamba nti yeewe mwali mumumanyira yayitawo dda olw'ensonga nti kati mazima leeyi. Eddie Kenzo kubanga atambudde amawanga gatambudde ate n'asigala ng'akyakola ebintu bye bimu ng'abantu abalala abatalina exposure gyesobodde kufuna. No, okutambula kulaba okudda kunyumya. So nze bwe mba ntambudde ne neetooloola amawanga ge ntambudde I have to come back and tell a story and one of the stories zemulaba Eddie Kenzo festival n'ebirala bingi bikyajja inshallah mu maaso tukyalaba tukyayiga and we are still applying in our country to make sure nti abantu baffe bali up to date. Abantu abali up to date abantu abakola research mukimanyi bulungi nti festivals zino ba artist ab'enjawulo abanene bazina okukola era festivals zinyuma nnyo kubanga kintu kyabudde buwanvu from morning up to the evening to ekiro kugamba kinyuma nnyo kiriko a lot of entertainment so many artists and all that so abantu bonna ab'involvinga politics mu sheeno njagala okubabuulira nti kyemukola si kituufu however tandiba ekituufu kubanga kikintu kyammwe buli muntu alina ekigendererwa kye buli muntu alina kyayagala.
Eddie Kenzo agamba nti no ebintu bino byonna bizero abantu tandika kutabika music na mutabika mu ebyobufuzi era wanena yongera okubatenga abategeze n'agamba nti temwandibadde mmwe ne mutandika okubatenga mufiriza music waffe okubatenga agwa bwatyo ne mutandika biro bitekamu ebintu byammwe nga we mulowooza music tumuze abere music tumuze abe ku music basis atebereme kubera mu politics kubanga nze right now like for example abantu mwenna abali eyo abanjogerera ebigambo ebingi abajja ku Facebook yange ne mwogera ne mukolima ne mukaba abamu ne mwogera n'ebigambo ebyesitaza nze sikeranga konja kuvuma muntu no sikeranga konja kuwakanya muntu no buli omu agende mu maaso n'ekintu kye buli omu awagire gwawulira nti gwasinga okwagala buli omu akole kyonna ekisoboka okulaba nti awangula nze sirina gwe nkutte bigere sirina gwe ŋŋanye kuwagira muntu wo ate sirina muntu wo yenna gwe nnwanyisiza nyongera okutegeeza yonna gy'osinzira okuba malpozi nga totuwuliza nti oli wakabinyo omuwuliza wa Luwagola Simba twongera okutegeeza olunaku olwaleero ku ssaawa 8 President Yoweri Kaguta Museveni era nga ye President wa Uganda mpozi omulonde ku ssaawa 8 gwennyini agenda kubeera mpozi nga ate yeetaba mpozi mu kusaba okw'ekikungo oba okutaba gite national prayer egenda kubeera mpozi nga eweerezebwa butereevu ku buli media house yonna TV radio ate mpozi okusinzira wali eri mu State House Nakasero therefore tugamba beerako nnyo tusobole okubeera mpozi nga tusabira eggwanga Eddie Kenzo obusungu bw'alina mu mbeera eno ayongera okubeera mpozi nga ate akubuulira ekituufu ky'olina okukola naddala singa bw'obanga olina omukulembeze gw'otayagala bw'oba osobola mugjeeko bw'oba tosobola kumuggyako ye akuwa amagezi wano kya buntu bulamu na butegeevu okulaba nti politics tumujja mu music omuyimbi asigale nga muyimbi nga entertainer kubanga ffe tulya mu entertainment eri abaana bangi be muli mu kwogerera ebigambo ebingi n'obayingiza mu bintu byammwe nga tebagenda kusobola kusolooza kagati bandikajje naye nga tekagenda okubayambaliko ne famire zaabwe so Uganda bwe tunaaba tetukitaddemu mpisa na buntu bulamu tujja kumala so tukwatagane tutambulire mu Luganda ffenna tukkirize mu democracy oba okitegeera tukkirize mu democracy atuweewa ssemateeka buli omu awagire kyayagala buli omu abe musanyufu mu ngeri ye buli omu alina kyasinga okwagala mu nsi mukimanyi bulungi bwe woolengera nze si wennengera buli omu alabawo bulala so nze ndowooza twandikikkiriza ekyo naye bwe tunaatandika okugamba bwe toyagala byenjagala oli mubi nnyo ekyo kiba kirala tekiba ku next level nze ndowooza oba onenyeza omuntu atalina buzibu bwonna kirabo abantu abali mu ntebe ezo mubamanyi tusaba mubajjeko bwe muba musobola naye ffe temutunenya tetulina buzibu bwe muba muwulira musobola gende mubajjeyo bwe muba temukisobola ffe mutuleke Eddie Kenzo gwe tumanyi era gwe tujjukira obulungi yalabikira nnyo mu byobufuzi direct era nga bakira akyogera lunywesako n'okwambala ebyambalo ebyo biraga nti musajja munnabyabufuzi wawedde kale ate okuwulira ku ssaawa eno ng'abivumirira muli edi nange neebuuzamu ate kiki ekyatuuka ku munywanyi kale nga nkyakyebuuza kyakugamba wano muyimbi njagala kuyimba politics namuwagirako kyemuwagidde nantuusa gye yantuusa endaba nga sijja bifunamu amaanyi nyina matono esituukayo ekita buli kintu kibako kabaka waakyo kati ffe amaanyi gaffe gakoma walala nalaba nga ndowooza nali neetadde ku kintu kyesisobola nga kigenda kundetera ebizibu bingi nnyo olw'amaanyi amatono gennyina nenkyesonyiwa nenkirekera abakugu abakisobola kati mbadde nti ezinyiro kikwatagana ne politics mukikwasa abakisobola ffe tudde mu kuyimba era olw'ensonga eyo Eddie Kenzo akugamba ebintu byonna bijja kuggwa era mpozi musabirire nnyo bireme kuggwa ne bwe bibanga byakuggwa yagamba ennonga jagisuna show yange n'olunaku lwonna lwenaabaayo nsaba buli muntu ajje nga tali mu politics jangu nga temuli politics tugenda kujja namusinga anytime show yaffe ejja kubaayo jangu nga tolina kirowoozo kya politics naye ng'oze kucakala muntu yenna najja nga ali political tojja kuyingira awe bamaki twagala abantu mu show y'omuntu yenna najja oyambadde kala z'abapolitician tojja kuyingira oyambadde NRM tojja kuyingira oyambadde FDC tojja kuyingira oyambadde people power tojja kuyingira until ngoze kucakala mu show kucakaza awo ojja kuyingira weeyagale onyumirwe nnyo teryakwata ku mukono ddeeka mirembe then ebintu byammwe binaatuuka ebya politics ate kati mutandike nammwe era mutandikire awo so mwebale nnyo mwebalire ddala muli balungi njagala okubategeeza nti ndi mulamu siri munaku coronavirus aleese ebizibu bannange olaba yaleese na bino amoti ono ye Wolokoso